Mulaba entamu zino naziteeka wano zino entamu zange mwe nali nfumba amasowaani byonna birabe byonna babiwamu empitambi siina mwe nfumbira siina mwe ndiira siina mwe nywera abaana bange tebalina mwe baliira n'olwekyo nze njagala entamu zange zinzirizibwe bazigule bazimpe basasule entamu zange amasowaani gange ebikopo byange byonna mbyetaaga kubanze saabatumako kuyiwako ki mpitambi muki masepiki gange amasepiki sige galwanira ekibanja nze nwanira ekibanja kati amasepiki lwaki bagayiwamu empitambi ati bwe nagenda afande kali mugamba afande nange ttaka bangoba bansingisizza omusango nkoze ntya afande kalimu nandeetera abavubuka abo kati bwe yabaleeta ne bajja mwe bagenda kunnyamba kati ngeri we twaliteereddemu apiiro baatuula eyo n'ebipapula kyokka nga baatutwala mangu ne batupapya tibwe baatupapya ne bagamba fe okubakolera wano twagala yiika emu ne disimolo meka ne disimolo 2 tumugamba naye kati mugamba mwagala yiika emu ne disimolo 2 fe tugenda kukola tutya kuba nina abaana kati baana bali banaate balenzi tetutera kuyingira yiika emu n'ekitundu 12.5 ya 5 ku 10 kale kakati nga mbagamba nze ebyo sijja bikola bo mujje tugende e Kampala kuyiika 2 nga baagalako yiika emu n'ekitundu weebale nnyo Nankyono n'omwami we bw'otunula emijiji gyonna ejajja mu bassezaala bajjajja baani abannankyono bonna basajja babadde baweereza gavumenti ez'enjawulo basirikale bamakomera abasirikale abapoliisi bamagye ate era nga tutegedde nti ate n'omwana wa Nancha asembayo obuto era yayingira amagye aga mwami Museveni agamukuuma yes ogutali musango naye bw'otunuulira ate byayitamu oluusi osobola okukkiriza nti kusoomoozebwa kwa maanyi 10 years with no latrine mweyambawa baneiba batugoba mu matooyi gaabwe nti nga bali abo bagambye temubawa ttooyi temubakkiriza bajja kukkiriza baveewo basobola kubajjako ttooyi ne bali nga baneiba batukkiriza okugendayo naye nga ne babagaana kati twasigaza omukyalo oyo ow'omu maaso abaana bange gye bagenda naye nze sijja balimba kuba sijja mukazi omukulu sijja genda nga nsabiriza ate abamagye tebatera kulimba nze ngenda mu kabaketi n'enjuweeri wallahi ngenda mu kabaketi n'enjuweeri kati awo mulimu n'omulala gwe sinnayiwayo nga nninda kiro si byangu nninda kiro ngende muyiweyo naye nga lwaki mbeera mu mbeera eyo eyenkanidde awo mbonaabona era ye bw'obanga okyaliwo awo mugambe aleme kukyawa muntu gwe bayita simbwa wabula atunuulire kugamba nti oba bagamba nti awantu kinene nnyo kye tumugambye tugenda kwogeraganya naye n'abo abantu abazze because nze abantu abo nabasisinkana and they have appreciated what I've done so far era tebasobola kisangulawo nti be basinga they are going to build from what I have done and I will still give them support to make sure that that lady gets justice. Kale toyanza nnyo toyanzege mukulu Simbwa Paul Kagombe okukkiriza okwogerako naffe ku nsonga zino yo akateekamu ssente nga mmeka bate anyi taata ensonga za ssente ambulira wano ongambe ndadde myoyo zange 8 nagabateka myoyo zange 3 kubanga ogambye nti omukyalo badde ng'omukubira n'omweza ne kasente najja ku kooti oba embeera munyizenyize mulwadde bazzukulu n'omuwaayo ayinza obuteetaaga kumanya ssente zettaddemu kubanga si abazituwadde ate ekirala abantu abamu bayinza okuwulira nti otaddemu miliyoni era baga nti Simbwa alina ssente
kakati omukyalo ono talina waagenda, talina waafumbirwa, ettaka lyammwe mugenda kusanga yonna balijjuza obukyafu. Ono agenda okugabana eka yonna ejjudde ettooyi. Esebo kyetubadde tulina okubanga tuzzaako. Esebo Era atuleke yatunuulire bayirawo kyenjagala nkubulire nti on a serious matter. Esebo waliwo complaining nti ekifo kye atuwadde kinene. That is adjustable. Naye nga ffe kyetubadde twagala kujjaawo tujjawo ssengenga oyo. Esebo abasirikale abali awo bakwatibwe. Esebo omukyalo oyo asigale ng'akozesa ki ekibanja kye till when court decides otherwise. Esebo extra digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo tubaniriza ebale gyonna gye mukola abatambula naffe wano munyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja. Nze sesanga batte the great Dan Mugoya ne Idris Lukwago tulise takasangati mu district eyewakiso wano kunjego yegeze ekibuga Kampala era bwenjiragira bwenti nnengera ku kikomere Magere. Bwetyo bwe tutambula tuzze omukyala Lydia Nancha okubaako ensonga zetwekkaanya nsonga za ttaka. Ensonga z'ettaka zifuuse namulanda nga mabeere gambwa be baana baliwo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'okusingira ddala mu ttundutundu erya Buganda. Abalina ettaka eritaliiko byapa abaaligula mu bibanja olwaleero bali mu gajjulujjulu ge bakaaba ge bakomba. Tugenda kwogera olugero abamu mwalabyeko omukyalo ono nga yeekubira enduulu olw'ab'emitima emibi era emyavu abaleese obukyafu ne babumuyiira mu bintu. Netugamba katujje tulabe kyaba kitya kiri kitya era basobola kuyambibwa batya nga bwe twongera eddoboozi lyaffe kwago. Ettaka lino liyitawo olengera omuti gwa ffene ebitooke bino we bisalira bw'obanga odda sayidi eno ne litambula okudda eri ne wano ne liyita wano w'olengera wano lino lyekkubo eryalibadde liyingira era bw'otambula eri n'otambula n'eri ze eka 2 omukyalo ono kwatudde zaali 5 naye ne bagenda nga batematema mu b'eŋŋanda n'asigaza eka 2 nga maama kwalina okubeera ne batabani be. Omukyala Lydia Nancha wanjisebo oli otya maama? Kwataako omubugalo temuli bomu bitambula bitya? Si bulungi. Ensonga z'ettaka nze batte extra digest mugoba nsonga tuzze okubaako tulabe ensonga zino tusobola kuzitambulamu tutya era tulabe nga naffe tugatta eddoboozi lyaffe kweri eribaddewo. Ensonga ntegedde nti emyaka 20 n'omusobyo ettaka muli bwe muti mugugulana n'ensi mutawaana ki? Kati ensonga za wano ez'ettaka twali wano kale nze nali musirikale n'empummula. Wali musirikale wa NRA kuba kati UPDF ezzeewo nga ffe twawummula dda abe ane NRA. Oli munansiko? Esebo kati musiko wali okolayo ki? Twali bapiganaagi kuba nze nayingirayo nga ndi mwana muto. Esebo abapiganaagi be batya? Be bateera embundu omulabe wuuyazze n'okuba beweesenda bw'ogwa kava anti era oba olina ogwa kava aduyi aleme okukuba ng'ate omukuba. Kati ninnyo ki ekikutwala mu nsiko? Twagendayo nti taata wange baamutta abaamini ab'obote baamutta kati nga nange siina wenzira kuba mama wange yali yafa. Kati nze ne ŋŋenda kati nga mutabani wange bwe yagenda mbu agenda ayingire SFC ajja nnwanirira kati nange nagenda nyingire ensiko nzije nkuba abataani. Okugamba wagenda kwesasuza olwabo abatta muzeeyi abatta taata wange ne mama wange. Esebo bambi mu nsiko eyo byali bitya? Tebyali birungi naye era bw'obanga oli mumalirivu omalako. Kuba namalako bakuba nti navaayo ng'okugulu bakukubye ne kumenyeka awo n'embeera casualty. Ovaayo mwaka ki mu nsiko? Mu nsiko olutalo nga luwedde? Nga luwedde 86. 86. Okay. Olwo ng'ofunye omwami?
naye era nali namufunira eyo. Okay, naye yali musirikale? Yali musirikale sergeant. Okay. Mumufuna mujja mutya wano eno? Wano bamuwaawo. Bamuwaawo. Ng'amaze okuva mu nsiko? Bamuwaawo. Kati ye yasooka okukola ki? Nze namusooka okuva mu magye. Kati nga nazaala wange alimira wano. Kati nga abaana nazaala wange yabeera nabo. Kakati nze nensooka ovaamu kuba nze navaamu mu 92. Kati 92 nenvaayo. Nensobola okusaba kuba bw'ova mu magye oba tosobola kuddayo oba ovuddeyo. Kiba kiwedde. Kuba bakuwadde pensioni yo bakuwadde amabaati go oba tokyabanja. Kati nze nali sikyabanja. Nenzija bba wange ye ng'akyaliyo yali wa intelligence. Yali mukessi. Kati nenkola ki? Nze ne baŋŋamba nkole ki? Nzija eno nsobole okubeera n'abaana. Kati nenzija ne banteerawo akayumba kuba kati bwe bamuwa nembeera gyendi. Kati bwe bamuwa ne tuteekawo akayumba ne tuleeta amabaati ne tugateekako. Y'ensonga lwaki baakubako amayinja kuba ago gaali magumu. Singa gaali gano aga bulijjo singa gaabotoka. Ennyumba mwe mugizimba? Mwana wange tufunira akatebe wano tutule. Maama ajja kukoowa nnyo. Kati ennyumba eno mwe mugizimba? Ffe twagizimba era nezo endabirwamu nze naziteeka mu buli kimu kyolaba oba amasannyalaze era nze nagateekawo. Nze nagayingiza. Kati nensobola okubaawo. Kati nenja nenyingira awo nga nina olubuto lwono omulenzi omuwanvu gwe mulabye. Nenzija nga tumaliriza okuzimba akayumba. Oyo wabeera wakubiri oli yadda ku ono. Akati nenzija nga tumaze twakubirira nkubirire kuba gano amadirisa gonna agateekamu luvannyuma. Twali nga tuli mu biki mu bibaati nga bye tutaddemu neteekako. Kati bba wange naye bamusiibula mu magye baavaayo. Tutandika okubeera wano naye. Twogera mwaka ki ogwo? Omwaka tuyingidde 93 94 oba 95? 95. Okay. 95. Kuba we twaterawo akayumba ng'omanyako osobola okazimbira wiiki emu ne muyingira. Kati 95 nembeerawo. Kati 96 era nga wendi. Kwe kuba n'oyo omwana namuzaala mu 96. Mulenzi ne muzaalira wano. Kati tujja twasanga bali batandika dde okukola ki? Oli yeewola. Ayeyita nannyini ttaka Sebalamu. Wano nga tetunnagenda mu kwewola. Wano mufunawo mutya? Kati bamuwaawo. Bamuwaawo. Ani amuwaawo? Jjajjaawe. Azaala jjajja wa Kasirye bbaawo. Jjajja wa Kasirye azaala taatawe. Yamuwaawo mu bulamu. Awataali ndagaano nti muwadde. Eby'emyaka egyo ebyo sibijjukira. Kati bw'amala okufa kati nga taatawe kati nga amala okufa kati nga bajja bamukolera endagaano eri gye mulabye lwakuba nti ebuzaabuza naye nga yeeyo. Endagaano eriwo eyo ekakasa Kasirye nti Kasirye muzzukulu wano wawo. Lwakuba nti eri nti eringa ebuzaabuza ku ggambe naye nga yeeyo. Ono yaani? Ono ye taata wa Kasirye. Ono ye yali omusika waani? Yali omusika w'oli Ssekaggo. Kati ono bwe yazaala abalongo ne babumuggyako bw'oba ozadde abalongo obusika babukuggyako ne bamuwaawo ne babuwa mutabani w'ono Ssekaggo Junior. Naye yali wa eno prison police? Yali wa prison. Yali ki? Yali osi owamakomera. Kati ye naafa naye ng'obusika abweggyeko abuwadde mutabani we. Muzzukulu w'oli. Kaakati oyo gwe baawa obusika kati. Endagaano egamba nti endagaano y'ekibanja nga 3 omwezi ogwokusatu 22 nze William Ssekaggo
omusika w'omugenzi William Ssekaggo jjajjaffe eyali ku kyalo Seetaka Sangati mpadde muzzukulu wange Kasirye Sendagire obuwandiike obumukakasa ku kibanja kye ekyamuweebwa kitaffe Lutwama Mbogga Edward omugenzi awandiika ono yamaze okufa muwadde obuwandiike buno nga ndi mulamu sikakiddwa era ntegeera bulungi kati waddemba okukolerako kyonna kyayagala nze jjajja w'abaana omusika William Ssekaggo nga 3 Ogwokusatu 22 ebbaluwa eyo ne bagiwaako omukulu w'ekika ne bagiwaako ne chairman LC1 Seeta wano we tuli. Kati ebiseera ebyo chairman baali bamuyita Kennedy. Kati Kennedy oyo kati essaawa eno taliiwo. Nabuuzaawo ne baŋŋamba ali Busiika. Kati oba ali Busiika awo simanyi. Akati awo ebbaluwa yeeyo kati olwo ate bano bajja ate bagamba nti wano baagulawo. Nga omuzzukulu bamaze okumuwa omukakasa. Kati baabo abakakumirizi bajja bagamba wano baagulawo era nabo nga bawoza nga kakumiriza ajja mwaka ki oba myaka bw'ogeraageranya giringa emeka? Kakumirizi oba nawulira oba 2017 kati ebisingako kati bali ebisinga kati ebyo ebimu bye mumbuuza ze njogera bye mmanyi ebirala bali be babimanyi kuba sijja kwogera kye simanyi ate kinsuuleyo. Kati olwo nga bano bakola ki nga bagamba baagulawo bba wange nga bagamba wano si wammwe wano wange nga bawoza kati we bawoza oli nga yawola aliwa Sebalamu nga baamuwola anti kati mpulira Sebalamu mpulira Kakumirizi. Anti Sebalamu ye yajjanga nannyini ttaka amaze oddijja ku muganda we. Mwe nannyini ttaka omutuufu mwali mumanyaani? Omunannyini ttaka omutuufu Kyekwanya afuwa Kyekwanya mukyala ali eyo muganda w'ono Sebalamu ye nannyini ki ye nannyini ttaka omutuufu. Kati ng'ono babayita bonna WRDC biseera ebyo byali bya RDC nga bayita Sebalamu ng'agaana okujja bayitaani kati nga bagamba nedda ng'ono bba wange abaloopa agamba bapuntidde ettaka bapuntidde ekibanja kyange mu ttaka lyabwe bo nga bagamba ettaka baalituguzizza kati nga bba wange agenda abawawaabira. Sebalamu yayogera bba wange agamba Sebalamu ne Kakumirizi baapunta ettaka lye ekibanja kye ne bakipuntira omwabali awawaabira bagenda Wakiso nga bakebera kati nga bba wange awawaabira ekyapa kyabwe kati nga bakola ki nga bawoza nga bagamba nedda kati ono ye nannyini ki ye nannyini kibanja kuba Kasirye wa kibanja ye nannyini kibanja era ne bamuddiza kuba babayita ne bagaana ne babayita ne bagaana kati tumuddiza ekibanja kye akikozese nga bwakola ki nga bwayagala. Bino byonna bigenda maaso afuwa mwogerezeganya naye gwe nannyini ttaka mmwe gwe mwali mumanyi? Kati afuwa ffe tulaba tutuuse ku kisenge tetukyalina gye tudda ne tunoonya omukazi nga tuwulira mukazi bagamba mulalu bagamba simanya biki kati oli muganda we yamufuula omulalu olw'ensonga yali amubbye naffe nga tugaaka tugende tunoonya omulalu wammwe nannyini landiroodi wammwe nga tunoonya omulalu nga tumulaba tugamba twagala otuyambe nnyabo wali we tuli wawo ti wange tanti bagamba ffe twagejja ne tuyingira awo nga tebatumanyi ko ye n'agamba awo Sendagire akulidde awo wavudde okuyingira amagye n'agenda. Sendagire balo Kasirye Sendagire n'agamba twazannyanga nabo kati baba bagamba nti babagobawo temusobola kuvaawo mwe bannannyini awo ate abo abagobawo nze sibamanyi manyi mmwe era n'agamba bwe muba nga muzze mu kkooti mujja kumpita mbaweera obujulizi. Ebiseera ebyo bwe twamuyita
kati bano bwe twali tuli nabo abaali bazze okutuyamba baamugaana abo abatusuddeyo okutusingisa omusango abaali bazze okubayamba ababadde batuwolerezaako kuba kati tufunye abantu bangi ne bamugaana obujulizi bwe ne bugenda mu kkooti ne babugjamu naye nga waali kati naye n'agamba bwe twamuzibula amaaso n'agenda n'awawaabira muganda we era bali mu kkooti e Makindi. Kati lwakubanza kye yali aŋŋambye nti munnange bw'obanga ogize nze ettaka nalitunda. Ani? Oyo nannyini ttaka. Afwa? Ettaka yamala n'alitunda? Mbuno yalitunda. N'aliguza ani? Omusajja wali Haaji. Kati n'agamba bino mubireke mujje mbatwale eryoli Haaji abasasule. Ko nze sisobola nze ndirwedde okwegula. Owulidde nze ndirwedde okwegula sijja kumugulako kuba simumanyi. Era gye mwatundira sinamanyayo kuba ekyapa tekinadda mmanyago. Tukimanyi gwe nannyini ttaka. Tekinadda mmanya ga Haaji? Tekinadda mu bombi. Mu bombi ono nannyini ttaka omugabo gwe. Ekyapa tekinadda mu manya ga nannyini ttaka. Ate tekinadda oyo gwe yaguza Haaji. Oyo tekinnamuddamu kati nze ngamba atya nti ngende. Ekyapa kiri mmanya gaani? Ga taata we. Aga Afuwa, aga Sebalamu. Ane ngamba mu manya ga taata wa Afuwa, era taata wa Sebalamu. Tekiri manya ga gono Haaji gwe bagamba atugule. Tekiri manya ga Afuwa. Kikyali mu manya ga Sebitengero ganya taata wono. Taata wa Sebalamu, taata wa Afuwa. Taata wa Afuwa. Kikyali eyo. Eno lwakuba nti eno wa Wakiso babigiragira ate kiri mu Sebalamu ate kiri mu Katabira. Tekiri mu Kakumirizi kati awo. Ekyapa kiri manya ebyapa bisatu byanjawulo bali ekyapa kiri manya asatu. Waliwo ekyapa kiri kyo kyetongodde tekinadda mu Sebalamu tekinadda mu ani ono mu Afuwa tekinadda mu Haaji mother title. Mother title. Kakati eno Wakiso kiri manya ga Patrick Katabira. Ate amanya agampawabira manya ga Kakumirizi Alani Sande Kakumirizi. Kati Kakumirizi abikiddwa kuki ku Katabira. Owulidde naye ng'ali omuntu ogwo. Wakiso kiraga nti Katabira ye nannyini ttaka. Kati ate mu kkooti aloopa ate mulala ali ku kyapa mulala. N'aloopa mulala n'ali ku kyapa mulala. Naye nga ye muntu atya? Naye okumala emyaka 2 tetumulabanga. Kati gwe ki ekyaggaana ogende wa Haaji kubanga nannyini ttaka wagamba nti jangu kulagira ndiroodi wo omupya. Oyina okugenda n'akwanjulayo mateeka bwe kibeera. Ye ayagala kungula tannanyanjulayo yaŋŋamba jangu babawe ssente. Banampa ssente mmeka okusinziira ebbanga lye mmaze wano okusinziira ebbanga lye nkuumye ettaka lino tekuliiko nti oba nalitunda tekuliiko oba nti nakola ki mbonyeebonye kati bagenda kumpa ssente mmeka okuleka nga bagenda. Haaji mu kugula teyajja kulambula kubanga oba ogula ettaka olina okulambula n'omanya ensalo zaayo bwe kubaako abantu n'oyogerezeganya nabo tebakufera n'ebintu ebiri bwe biti. Tajjangako buli lwe mubaako we mutuuse ngolo Afuwa ajja munange omusajja gyali essaawa eno gyali mujje tugende tumulabe enkyaddayo wa bweru. Yowe abeera bweru. Haaji abeera bweru kuba kyeyo. Ye Haaji ani? Ffe tumumanyi tuwulira Haaji. Kati naawe oba osobola ogendeyo ye Haaji. Bahaaji bangi noli osobola okubeera Haaji naawe osobola nooli. Owulidde kati nze neŋŋaana ne sigendayo. Emyaka gye mwamala ne Afuwa mwamuwa ssente ze ez'obusuulu mwenga ab'ekibanja kuba yenna nnyini ttaka. Twali twakamumanya tugambye twali tutuuse ku kisenge nga tulina okunoonya nannyini ttaka omutuufu. Obusuulu gwe nebbaawo ng'abaana tebannabiyingiramu mwabuwangaani oba omwami yagamba obusuulu taata bo bajjajjaawe baabuwangawa? Awo ekyo sikimanyi sijja kulimba bwe nkubuulira ekyo mba nkulimbye. Simanyi bya busuulu. Tulaba ku tiketi yonna oba alisiita. Era singa zibaddewo mu bipapula ebyo bye tulina singa limwe ziri. Tetulabangako bya busuulu tetubimanyi. Era bwe twagenda ewa Sebalamu n'agamba mba mmaze okubuuza emisango bw'oba omaliriza jangu weepimeko. Ne mbuuza Sebalamu naye ssebo tuli mu kkooti kati nze ngende nkwata abapunta nzije neesaleko nga
ebintu bikyali mu gundi mu kooti ne tugaa kakati bibyo wabyejjamu katugenda kulabani ti ebintu mbikwasiza bani wange Yasini nannyini kigundi kikomera kiri timba mumaze mujje mwepunteko naye mwe sibatundanga yese baramuwogerezeganya bulungi muri mu mbeera nnungi mwekubira amasimu ne muwayamwawo essaawa eno takyali mukwano gwaffe nga mwagamye nti omuntu akyuka luli yatubulira ekituufu kuba twamugamba tuzze n'aba state house twajja n'abasajja netumulimba netumugamba bano ba state house era baagala okumanya ekiriwo n'agamba nsibatundanga oyo omusajja yajja wano Serwanga kati yafa covid Serwanga bajja wano ne bampola ssente obukadde 6 muyiika eri ennyumba yaabwe gyekoma eri ewasemba ne bamuwola obukadde 6 ne bamujjako ba ssente ne zirwayo nga baagala kyapa kati esente ekyapa ne kigaana okwanguwa okuvaayo esente nazo ziganya ovaayo ne bamusiba bamusookera kumusiba wa ku CPS ne bamujjayo sebalamu ne bamusiba ne bamutwala wano bayitawo batya wano ekira ne bamusibira ekira road kira wano kati ne bamusiba ne bamukozesa ekiwandiiko ne bagamba naye yadde munkozeseza ekiwandiiko kino eyo teriyo sirinaayo ttaka ebyo bibanja by'abantu bwe munapunta abantu b'abandi mujja kubasasula ko bali tujja kuyiiya era ne bajja ne bayiyiza ewaffe n'agamba naye nze ewammwe situndangayo kuba ne mutabani we Yasini yamubuuzanga weetuli ti naye gwe taata watundawa kuba newange batwalayo tinedda nze nabaweeri okukoma eri mu butooke ku bukomera bwabwe yesitundangayo w'omusirikale baanonayo ki webityo naye nga ffe sebalamu agamba tatutundanga naye essaawa eno tali ku saidi yaffe kuba yajja n'agamba mu kooti abo sibamanyi agamba mmwe kakati ne bamubuuza ate Ssekagga omumanyi oyo mumanyi twakolanga naye simanya ku ssaza simanya biki twakola mumanyi Ssekagga yesezaalawo yali azaala ssezaala wange bakolanga bonna abo mbamanyi naye kati oyo simumanyi kyokka mu kooti eya wansi yagamba bali tabamanyi amanyi ffe era ne bamubuuza obamanyi otya nti bajjako ewange ti wabawa ye nabawa ku ttaka lyange yiika wabawa kipimo ki n'agamba yiika 2 era mu gundi obuwanguzi ne tubufuna okuva ku ki kuye ng'agambye bali tabamanyi era n'eyabajja okubagulira Serwanga tamanyi gyali kati ekyavaamu Serwanga yafiira ddala bino ebinnya mmwe mwabiziise badde ntuuka wano nga ndaba ebinnya bye baziise nengera wano mwafunye ne ssente musiba 99 ebyo ebinnya ffe twabiziise olw'ensonga nti mu kusooka bwe baagamba nti batuwangudde bwatuwangula leero enkya ne bajja ne basima ki omusingi omulamuzi amaze okuwa ensala abawadde ne batandika okuleeta 99 ne bazimba kati ffe ne twekubira enduulu waliyo omusajja bamuyita Seppuuya ne tugendayo abamutulagiridde n'akubira LDC n'akubira DPC ne bayimiriza ekintu ekyo nekiyimirira nitufunako obuweerero olwaddirira luno lwe batuwadde ekiragiro ekisembayo basula bakuba amayinja ku nnyumba n'amalala entuumu yiri wali n'amalala gawagamira ku nnyumba ne baleekaana nnyo tugenda okulaba enkeera batandise osima omusingi batandise osima omusingi tugamba naye kiki kyetuliko n'abajja otuyamba tewali tubakubidde enduulu munaye mujje mutuyambe teri avaayo tugenda waliwo yafande gwe mugenda okumiitinga naye gwe twakubira essimu tugamba nga tuli tugamba nga tuli bubi n'akubira DPC n'akubira RDC n'abagamba ekiriwo eyo sikitegeera mugende mulabe ekiriwo ng'agamba eno kati DPC n'asindika abasirikale be bajja ne balaba naye nga ekirala DPC yakubye essimu DPC yakuba essimu nga ekiri wano kika n'agamba kiyamaani kityo tijjayo abantu bo bwe muba muwangudde bwe mutyo bwe mukola
nakola ki navaayo. Chairman Kityo yaliwa owa wano ye chairman wero si wano owa wano yali wano nga bakuba amayinja bakuba embeekuulo ne DPC ne bamukubira nga twakubidde enduulu kati ne bajja ne bayimiriza enkeera ne basima omusingi era oyo afande Mwesige ne batuwa abasirikale tutunula eno kakati afande Mwesige n'abayimiriza kati ne batuwa abasirikale ne bajja ne bayimiriza kino kati ne batugamba muziike emisingi okitegedde kakati awo we tuli awo bwe tutyo Sengenge n'abasengenge wano kasengenge wali mwesibirayo oba basalirako akammwe kakati ekyo ekya Sengenge kati bwe bajja nga batugamba nga batusiba batukwata lwe lwasookera ddala ne batukwata twali batututte mu gundi ngeno tubasinze batututtewa mu Kutwedi Tower bajja High Court Land Division nga bajja nga batukwata nga batuteeka mu prison tugenda okudda nga basibyeko kasengenge kano baali bakasibye nga bakayisiza ku mulyango oli mutabani wange oyo muwanvu nabagamba kati mutusibira wano tugenda kuyitawa kyekyo nno kituufu wama tubalekerewo bayita tebatusalirako kano naye nga ekibanja kyonna kyali kyetadde kati kuli Sengenge. Entalo z'enkaayana zino ze twogera enkaayana z'ettaka tuzogerera mu bbanga ki mumaze ebbanga ki nga byongedde ottabuka myaka 10 kati guno gwe tulimu gwa mwaka 11 gwe tutambuliramu mulwana n'ettaka tulwana n'ettaka batusiba bwe batuta guno gwokka omwaka guno gwe tulimu gwe batansibye naye buli okumala emyaka 10 badde bansiba buli mwaka ng'oyingirako eruzira mukomera kigo poliisi kuva 2015 ffe tuli mu makomera tetuwummulangako guno gwokka ate n'okufuna mwaka ngubanguba twakubire wafande Nakalema n'abayimiriza okukola ki otusibaasiba naye era nga badde batusiba naye kati twogera bino byonna naye tuli ku muntu eyalwana olutalo lw'ekiyeekera tuli ku munnamagye kuyinza okuba nga awummula gakyali NRA naye era bwe bakyuka linnya lye lyakyuka naye abasirikale abalwananga wali rabe bali mu UPDF anti era kati ndi mu UPDF naye nkulaga ekifaananyi nti nze natandikira mu NRA wembuuliza nti temulina bakama bammwe gwe tobatuukiriddeeko mbatuukiridde naye munaye kubanga ekisooka waliwo ofiisi ekwata ku nsonga z'abaveterans abaazirwanako waliwo ofiisi elabirira n'okulwana okulaba nti abantu baffe bano era bulijjo omukulu aga nti abantu bange abo ab'omu nsiko babaleke nagendayo naye saayambibwa nengenda lwabirama bright lwamirama naye saafuna buyambi omanyi gwe buliwo okuba omutwe ne bamanya bano bo bagamba bo batalaafiya kati waliwo omusirikale ali mukono oba mumuwulira bamuyita Fred Lubega ali eyo mwenaalemu naye yasooka nanyambako olwagira naye ne bamukyusa bamukyusa timing maama ne bamukyusa era nze njogerayo bw'anaaba ndabye ajja kundaba kuba kyenjogera sikirumamu n'akyukirawo n'agamba bali balina ssente kati gw'ogenda kukola ki owulidde buli wookuba omutwe we bakyusa wookuba omutwe we bakyusa era singa namwe mubadde mukyusibwakyusibwa ne babalaba nga ye nga babakyusa singa twazeeyo dda maama nze singa mwadduse owulidde kati sirina we nnyinza kwekubira nduulu okuleka nga bwe muzze ne TV tebajja kgenda bagigule yo tegulibwa kakati awo mwe musobola okutuyamba ku kino kuba enguzi yeesusse kuba nze okuntwala ekigo banteekako obukadde 5 kyokka nga omulamuzi antutte ekigo ye yasala lulingi y'oli eyawangula omusango gwawo oli naye ne bamutwala naye ne bamuteekako obukadde 5 era nga ye mulamuzi y'omu wogana ne bamuteekako obukadde 5 obumutwala ekitalya bamusibe tulabe balabe nga tugonda tumale nga baagala bamusasule $5,000,000 oba basasula omulamuzi $5,000,000 wakitegeera otya byogerwa nze nkyogera byogerwa naye zootalabako ng'azisayinira anti byogerwa nze ne bantwala byogerwa tubiwulira nze ne bantwala ekigo era okuvaayo nasasula $6,000 oli ne bamutwala ekitalya
naye yasasula emitwalo 6 owulidde newala ne bamusiba n'asasula emitwalo 7 wasigadde ne batwala bwe batyo naye nga nabo bennyini boogera nga boogera bo batalaafiya bo bennyini nga beeyogerera ate ffe twaliyo kuba ffe twali basibe ate twali betegedde tutya nti baabawa obukadde 5 batusibe bo bennyini be babyeyogerera. Embeera eno mwe mubadde kuba kati ogambye nti nno ssentebe w'ekyalo yabavaako ye mukulu kityo ye kityo Jimmy James kityo yabavaako mutambuddeko ku mitendera egiddako waggulu town council mulina meya wano mulina omubaka wa parliament ffe tebatukkirizangako kuloopa tetuloopangako tebatukkiriza ani abawo olukusa oluloopa gavumenti sooka olabe nno tuloopa wano kati olabanga ekyo kye bakoze ekintu ekyo bwe twaligenze ku poliisi era olwali tuuse wali batugambye muyite bali olutuuka wali ffe be bayingizaayo tugenda ne tuloopa emisango gyaffe olutuuka wali gwe bayingiza gwoba omukyamu kati ensonga lwaki ekyo twakiresaawo tetwatambudde twagenda okuloopa bino bagamba no case DPC n'ababuuza singa mubadde mmwe nga mwe bakozeeko DPC wa Kasangati oyo wa Kasangati n'ababuuza singa mubadde mmwe nga mwe bakolako effujjo nga bawangudde kyaliwulikise bulungi nti afande no case era ngodda ne reference tebagituwa era ne twali tuteekera tebaali tuyambye tetuyambibwangako ku poliisi awo ate mu kooti wano omwana wange yawangula bamuyamba naye oluvannyuma ate ne beekyusa gwe bakutwala ku poliisi olugira bakutwala mu kooti ati omulamuzi aba alina kukolaki aba alina kukola fayiro naye oba wawangudde kati ne bakutwala ku poliisi ne bakola fayiro mangu ne bagitwala mu kooti omulamuzi alina kukolaki kugira kipapula balabe looya wamwe ng'akola ki olwo ffe balooya baffe si bangu jangu otule wano maama jangu otule wano balooya baffe oba ntule nga ntunuddewa tunulira nze nesibimanyi tunulira nze balooya baffe n'essaawa eno betulina si bangu kuba ne betwajjawo abatusingisa omusango twaleeta oli n'aleeta looya we looya waffe teyateekayo mpapula ne batusingisa omusango kati ne tufuna bano abaliwo kati era nze njagala nkikaayaneko kubanga era sijja kukola nabo lwa nsonga nabaleeta nagenda ewafande Karimu bamuyita Karimu afande Karimu ati bwe nagenda afande Karimu nimugamba afande nange ttaka bangoba bansingisizza omusango nkoze ntya afande Karimu nandeetera abavubuka abo kati bwe yabaleeta ne bajja mwe bagenda kunnyamba kati ngeri we twaliteereddemu apiiru baatuula eyo n'ebipapula kyokka nga baatutwala mangu ne batupapya tibwe baatupapya ne bagamba fe okubakolera wano twagala yiika emu ne disimolo meka ne disimolo 2 tumugamba naye kati mugamba mwagala yiika emu ne disimolo 2 fe tugenda kukola tutya kuba nina abaana kati baana bali banate tetutera kuyingira yiika emu n'ekitundu 12.5 yataano ku 10 kale kakati nga mbagamba nze ebyo sijja bikola bo mujje tugende e Kampala kuyiika 2 nga baagalako yiika emu n'ekitundu weebale nnyo kati neŋŋamba nze era nakati kyetukaayanako essaawa eno neŋŋamba kati munkola mutya temunnyambye bankubidde amayinja ku nnyumba temulina kye munnyambye banzimbyeko ebikomera bibinnye biyambuse temunnyambye noonya ekyokulya n'ekyokunywa temunnyambye waliwo ennalwalira wano singa wandabako waali ntutte na mulago nze n'amaaso nga mamyufu biki ne bajja ne bantukako obutuusi ne bagenda neŋŋamba munnyambye eki abo abavubuka kati nga mbagamba kati munnyambye eki nga bagenda omulimu nga bagutunda nga baguwa omukyala bamuyitani Nola nga baguwa Nola ku State House wali Nakasero kati nga bagutunda mulimu ki
anti kati bo baguyita mulimu ogw'okukeculako yiikeemu n'ekitundu weebale nnyo kati nga tugenda nange nga bintabudde kwolwo lwe bajja bansingisa omusango bajja leeti looya yajja ki leeti n'omulamuzi n'amuggalira ebweru nga zze leeti ne bansingisa omusango ani nga kati nnyambiddwa ki sente tetulina transport atutwala ku kkooti singa tetwayiyayiya wano okufuna abantu batuwola baba basajja baweereza sente omusango gwali gwa ssaawa 3 ne sente baziweereza ssaawa 3 yagano ziweereza nga twatuuse nadda mu kkooti nenga kati singa babadde bakusala musango nga tetuliiwo era baali tusingisiza ekyenjawulo ekisusse kati nga naye ngamba sijja kukola nammwe omusango mulimu mwagutunda looya ne tumugamba looya nga ne looya akukuluma agamba abantu abo babaweeyo sente zinyambe kuba nange ntambula nsiibanja looya yawa akola ku ebyo ntambula nsiibanjala emmotoka nteekamu amafuta naye kati nze nkole ntya tebatuyambye ne beekweka ne balinda okukola ki bano bajire omusango gugwe bajje bakole ki babanje ate nga baba balina okubanja ne ŋŋamba nze sijja kukola ki kubeera nabo era mbagobeddewo kuba abajja bonna bwe bati bwe bankola ate ne ŋŋamba fande mwesijjo nnyambye kubeera yayimiriza bino byonna bino byolaba nga bali tebaliiwo basayininga kiragaano genda kwebaka nakyo ati ne mbagamba nze mbagobye bw'ate tunakola tutya tukolere wamu ko nze nedda okuleka nga endagaano tugiyuzaamu era njagala tugiyuzeemu endagaano tugikole na looya looya ali ku musango so si bano bansanga bisibe babbulooka banziba bubbi looya yakoleye ebbaluwa sima naye bamuyita Patrick ng'oli bafaanaganya amannya olwo yakola endagaano tetwaddamu mulaba oyo mulala gwe tulina tubadde tetumumanyi namuma naye ng'akola bulungi bwansi balooya mubajjawo ate ffe babatuwa buwiffe tumanyi balooya gye babeera abo bennyini abajjambu wiffe tulina balooya tujja bayamba baba baleeta naye nga ffe tetumanyi nti baba balungi baba babeera babi mulabiraawo nga bababbi bazze balooya ab'enjawulo abanyamba naye nga bonna olugira nga bakyuka wafuuka kalimo bandyamu buli ssente naye kati nsaba buyambi nyambibwe abo bansanga bisibe mbakooye kuba kati ngenda guno omwaka we guggwako guba mwaka 11 mbonaabona tofunangako mukisa gwonna mu myaka egyo kusisinkana ku mwami Museveni mukama wo omunsiko sifunangako okuva lwe najja wano okuyingira mu bino edda namusinkananga nanyamba naye essaawa eno ninga go basibira mu kutiya bwe bati sifunangako mukisa kumulaba ate baminisita abakulira amagye basijje bonna sifunangako ndi wano mbonaabona era nsibanja langi sulasi entoyi yange bagimenyake buli kimu bayonoona ebintu byange ate ekyo ekiyunga awo wali ofumbira bwe nali nfumbira nakyo ne bakimenya ne bakikuba ne baleeta emiti ne bakikuuna ekiyungu toyi ne bagisuula basuula toyi 2 waliwo yali ebusukka sengenge ne bagimenya kati ntugamba nga bwe bamenye eyeri kati katusime wano okumpi nayo ne bajja ne bagiziika ne bibuloka ne babiyiwamu kati ne tuba myaka 10 tetulina toyi myaka 10 temukwacho wallahi myaka 10 tetulina toyi tusekamu naye ensonga kati mukola mutya ensonga ziri etukugamba ndowooza osaaga bankyogere ntya kandi bwogere myaka 10 temulina toyi nentya myaka 10 tetulina toyi so gentunule tosobola kumulaba tusekamu naye ensonga ziri serious extradigest mugoba nsonga tuline Nanchono omukyala nazirwanako yali mu lutalo lw'ekiyeekera aleeta gavumenti eno mu buyinza olw'ebyo ebyali bitatambula bulungi Mwami Museveni ne banna 27 oluvannyuma ekyafuukira ddala ekibinja ekinene ne bagenda mu nsiko okulaba nti nno baleeta bajjawo ebyo ebikyamu ebyaliwo okubba obululu gobaganya abantu ku ttaka n'okubabbako ebyabwe n'ebintu ebifaananako bwe bityo
Nankyono n'omwami we bw'otunula emijiji gyonna ejajja mu bassezaala bajjajja baani abannankyono bonna basajja babadde baweereza gavumenti ez'enjawulo. Basirikale bamakomera, abasirikale abapoliisi bamagye, ate era nga tutegedde nti ate n'omwana wa Nankya asembayo obuto era yayingira amagye aga mwami Museveni agamukuuma. Yes, ogutali musango naye bw'otunuulira ate byayitamu oluusi osobola okukkiriza nti kusoomoozebwa kwa maanyi. 10 years with no latrine. Mweyambawa baneiba batugoba mu matooyi gaabwe nti nga bali abo bagambye temubawa ttooyi temubakkiriza bajja kukkiriza baveewo. Basobola kubajjako ttooyi. Ne bali nga baneiba batukkiriza okugendayo naye nga ne babagaana. Kati twasigaza omukyalo oyo ow'omu maaso abaana bange gye bagenda. Naye nze sijja balimba kuba sijja mukazi omukulu sijja genda nga nsabiriza. Ate ab'amagye tebatera kulimba. Nze ngenda mu kabaketi n'enjuweeri. Wallahi. Ngenda mu kabaketi n'enjuweeri. Kati awo mulimu n'omulala gwe sinnayiwayo nga nninda kiro. Si byangu. Nninda kiro ngende muyiweyo. Naye nga lwaki mbeera mu mbeera eyo eyenkanidde awo mbonaabona. Kuŋŋaanya evvu oliraba entuumu eyo. Nkuŋŋaanya entuumu eyo ne tugenda gye tuyiye ne tumansayo obutakwatibwa bulwadde. Singa wano ku myaka 10 mwalisanze wawunya bubi. Naye ogenda n'olikuŋŋaanya n'oliyiwayo bw'oti. Naye nga lwaki embeera eyo tetuyambiddwa buli kimu kyatonoonekako. Nali nga ntandisewo bizinensi yange nganze omusirikale nga nkola bizigo naye kati sikyalina wadde n'ekikumi ekyensobola okuteekamu nti ngende nkola ebizigo byange ndabirira abaana sirina wadde. Olakola bizigo ki? Ebyolususu? Ye ebyajjeri. Naye nali sinnabiwandiisa naye nga abamanyi babigula. Era nga nina n'ebbaluwa ebbombo gye bampanga kale nga liwonya ensusu ezo ezibutuse biki bikisipisipyi ebyo kati nga bampa ebbaluwa bafande bange nga bitunda bombo nga mbitundayo olwokusatu olw'emmande n'olwokutaano nakwezi kati ababimanyidde ne bankubira amasimu ne mbibatwalirayo luusi ne ngenda ekakiri bwentyo naye nga bimbeezaawo naye kati sikyalina wadde olwataano lw'essente. Nze gwolaba omusalo gwange gwenfuna gundi pensioni yange nfuna $6,000 ezo zikola ki? Buli mwezi? Iye. $6,000 gye nfuna. Kati ziba zigenda kunkolera ki? Ziyambe ki ku nze? Olusuku olwalindabiridde baaluwamba. Owulidde. Ate n'olunyirira munnange. Amatooke agalimu malungi mazima. Emiti egyalimu egyaffene bikyovakkedo gyonna baagitema ne gikala. Egimu giigi ebikonge ogumu gugwe emabega obaagutema tegukyasobola kubala. Endaba gino gye omulala mayigo agenda atema nti wali yagala. Bo be bagitema ne bayiwako amafuta ne gikala. Ezo zonna enkonge gikala ne bazifuula enku. N'omulala guuguli baagwonoona nagwo nga gibala ffe nga tujjako ensawo n'ensawo ne tuzitwale Kaleerwe oba Eggayaaza. Nga tetukyasobola. Ne ngamba kangume n'ekyenina ekitono oba $6,000 naye kasita ebibala byange bikola ki? Bintaasa naye kati byonna baabyonoona. Bannyabo ne bassebo twogera ku mbeera ey'ettaka nga bw'olimanyi acres 2 nga bw'okkirira eno 5 ku 100 wano bw'oyambuka eno walinga 10 ku 100 nodda emabega olusuku olusigadde naye nga wano nkuba enta 2 lumu 2 n'entuuka ewali Sseŋŋenge wano nsobola otambulako enta nga 5 okutuuka we baamenya ekiyungu omukyalo ono we batamukkiriza kusala okubuuka wano Sseŋŋenge ono ayitira ddala ku nnyumba eno wansi n'emabega ayitira ddala ku nnyumba ate waneene wali badde olujja omutali kikolo kya muwogo wabula amayuuni agaakonziba n'emiti gya ffene 2 omukyala we yasigaza si byangu naye ng'ate biri siriyasi naye ate bw'otunula eri mu bitooke ebyali badde ebi by'amatooke mwegali yali badde agira n'atematemamuko naye takyasobola
abalese kubanga twalabye kazambi awo nti bakwesasuza n'obuya bakwesasuza engeri gy'oyiwa eri nabo balese bakuddize bw'ejjo bakuŋŋaanya kazambiwo ate kazambi wange wange nedda tebakuŋŋaanyiza wange olw'ensonga singa yabadde wange yalibaddemu ettaka kubanga nze njuweeri tusekamu n'ebiri siriyasi yalibaddemu ettaka kuba olwedde be bamenya gundi kati nze onsuubira kukola ki kati nze ndi musirikale onsuubira kukola ki nga sirina ttooyi oba nina kuyiwa mu nnimiro kuba manyi wange ate wenjuwa manyi wange kakati bo bamulese nga w'amazzi ne bayiwa mu bintu kati waba wattaka balabe oba wattaka owulidde ani yamulese bakozesa meidi gwe balagira era omukozi wa waka ewakawuwa wali kalina erika amategula amamyufu juzi baba bagamba nti bayodde wange ne baneesasuza omusulo gwe baleese ogumaze nga wiiki oba mwezi nga naye bw'oguwulira osesema kuba abaana bonna abadde mu nju basesemye ne baguyiwayo ebintu byabaddewa ebiki ebintu byabadde wano waawo tolaba byakola olubalaza nga biwunya okufa obufi nga okwosa jjo nga bayiye mu sepiki ebintu bye twakamala okwoza bbi owulidde ne baleeta omusulo nga guwunya okufa obufi ne bayiwaawo kati omusulo nagwo maama bagukuŋŋaanyiza wali ku ttaka ne baleeta baguyiwe wano sene ina abantu ne bagamba ne wetunaakola ki era tujja vaawo kino kyonna bakikola mwetamwe muveewo nze sisobola kwetamwa ku myaka 10 gye mmaze twamala emyaka 5 mu nsiko tetwetamwako nga ate amasasi gaali gavuga aduyi atugoba tulya busaana wali oliddeko obusaana bw'okumiti webale nnyo nga obukoola bwe tulya ne Museveni akimanyi kati wano we naatiitiira wano nga nsobola ofuna yampaayo 10 n'endya sisobola mmaze wano emyaka 10 nga mbonaabona naye sivaawo ne bagaa tukalinde kafe kavudde ekigo kalwadde kayi kagenda kufa mu kalinde kafe nafaayo saafa tutunudde eno sabudde saafa mama anyiize omusirikale bw'atabuka mba mbulako oba kukola ki kuba emmundu sikyagirina mba mbulwako oba kukuluma bulumi obanga mpanda wali kubanga obulumi bwe ndimu singa gwe nkwazika mu wiiki emu mu bulumi bwe nnina nsikaze obulumi bwo osobola okka nange emitima minafu abamu abaana babeezaawo ti ndabye abazzukulu ate n'abasuulawa wano wewaabwe era mbabeezaawo afunye 10 nampa afunye kati tulina omukazi bannange oyo omukazi mwagala nnyo bamuyita Eva koma kweri otoyogera ddala era sisobola bamuyita Eva naye mwagala nnyo yasobodde okundabirira okumala emyaka 10 wano naye nga bano abajja banyamba tebanyambye era kyensaba njagala ekyo ekiwandiiko kye bampandiisa olw'empaka nga bantutte mu kaluumu busimanya mbaweyiika nga tebalina kisiyambiddwa era tukisazeemu kiri watyo mukasa kireete baloya babulooka be bankozesa ekyo ekiri wagani yabakuwa kalimu yabaleeta naye ate naye bamusuula ebbali ne bwe bamala okukola kalimu naye bamuyitamu naye n'agamba bwe baba bazze mubagambe mumale okuleeta wano kalimu bo bakola byabwe osobola okubba omuntu bwotyo sitayiro eyo kokwali kunziba olw'okuba siina buyambi bandaba ndi mukazi munaku Republic of Uganda in the matter of Kibanja era ekyo kirina okusazibwamu measuring approximately bakitwala mu gazeeti memorandum of understanding egamba yakolebwa nga 13 December 2023 wakati wa Mukasa Joseph Nancha Lydia Lutwama Albert abali ku namba z'essimu eziwandiikiddwa abatuuze Beekasanga Tiseta district Wakiso bano abali waggulu Mukasa Joseph mutabani we Nancha yeggwe Lutwama naye mutabani we oli omulengwa kati abasatu mwagikola ne Sejjoba Daniel Simbwa Paul
Simbwa Paul Kagombe ono mumanyi amonye Delbert ne bateekawo enamba zaabwe ez'essimu era ng'egamba nti nno mmwe abaasooka bannannyini kibanja mukkiriza babayambe physically and financially. Kitegeeza nti bagenda kubayamba mu buliwo ne mu ssente mu buyambi okukuuma ekibanja kino babayambe babawe obukuumi mubeereko bwe kiba kyetaagisa ssente babawe mugende mu kkooti ate nga nabo babeerawo kye bataakola ekitaakolebwa tewali kye batuyambye era tewali ne baba bagenze kundoopa tewali era gwe basingirayo oba kati nyinza n'okugamba tetulina kyakulya bali luddawo. Kamoga Joshua yani ye lawyer waabwe ndabako sitampu ya Kamoga Joshua ate mpulira bamuyita Patrick bagamba ebyabwe bibuzaabuza kati Kamoga Joshua advocates kati awo bimbuzaabuza bagamba oyo yawandiika eyo lawyer Patrick tetumulabangako mu kkooti n'omusango gwagenda otukuba tetwamulabako mu kkooti oyo omusajja gw'omulabye mu eyawandiika ekyo ekiwandiiko yabaddewo era yaliwo bwekuba kukola ndagaano nti anyambye kubanze sina ssente zengenda basasula tukikola n'oli ate nga si bwe bunene bw'ekintu ng'ekyo tubiraba bulijjo muntu oba toyina ssente ekyoyina kyekikununula naye kati tojja kujja onzijeko ekyo kyonna nga nina n'abaana nga toyina na mulimu gw'okoze bankubira amayinja abanzimbako ebikomera tolabise ndwadde ntuse ku poyinti tolabise kati oba okoze mulimu ki tewali ekyo ekiwandiiko kyo kyetaaga kisazibwemu yadde bagamba nti bakiteeka mu gazeeti ebya gazeeti byabwe nze sibimanyi ekyo bannange bannange ebintu si byangu kati olwaleero tuli kaki tutuuse ku step ky'olwaleero ku nsonga z'ettaka ogaye nti muzze mu balooya mukyusiza balooya ono n'oli ono baba tukyusiza nga baba tuleetera akati olwaleero ogwo omusango gye bagusuula kakati oyo Noola ye yaleeta looya oyo Noola wa State House Noola wa State House ye yaleeta ki kyokka nga nabo baali beemulugunya ne bagamba abasajja tebatuyambye ko ffe naffe tebatuyambye kisinga baleetayo ssente ne tutambuza ebintu naye beekweka bwekwesi kati juzi bakubye mulanga mbu babeetondedde mbu babeegayiridde banneegayirire tukole nabo simanya babeere wamu bakole ki kati nze ŋŋamba ngenda sigala ne looyo omusajja oyo bamuyita Ambrose ngenda sigala na Ambrose gwe mba ntambula naye kale ne Noola nga bwali looya wa state kuba yali mu mateeka nja sigala naabo n'afande Mwesigye ne Eva abo benjo sigala nabo naye bali ekyo ekiwandiiko njagala Bakagombe ekyo ekiwandiiko batutwala na mukafunda nga tolinawo weekyusiza oli mu buzibu eno bakutiisa bagenda kumenya olwaleero Kagombe omumanyi bagenda kumenya kati tulina okuyamba bw'oba totuwadde kino tetujja kuyamba banyambye ekinga kati singa babadde bangobye badde bagenda gabana kiko kino Halo Salo Mukulu Paul Kagombe sebo nze batte oli bulungi taata yeni sebo mukama wange nkukubidde mbadde nsaba okkirize nku recording waliwo ensonga z'omukyalo ono wesseeta Kasangati ampadde ekipapula kyo ampadde ekipapula okuli erinnya lyo ku ndagaano gye mwakola erinnya lyo Simbwa Paul Kagombe Amonye Delwilbert ne Sejjoba Daniel nga then side nalangeriko Joseph Mukasa Lydia Nancha ne Lutwama Habati eyettaka nti nno mugenda muyambako mu bya ssente n'okumuwoleza emisango bwawangula ettaka bwawangulwa emisango abawe ku ttaka
Mwami batte. Wangi taata. Ensonga ezo nzimanyi. Era omukyala Nancha Lydia waliwo abantu abagala omubbako ekibanja kye basically. Naye bwe bamusindika gye tuli twamusisinkana era ne tukola naye obuwandiiko bwoyogerako. Naye ekiriwo ekizibu nti ensonga nga bwe zaali baali bagenda mu kkooti n'ebintu byabwe nga birimu vulugu mungi kati babasingisa omusango. Babasingisa omusango embeera gye balimu yali mbi. Babawa up to Feb okubayikitinga. Kakati ffe bajje waffe mu I think it was August or September around. Era ne tukola bitulina okuba nga tukola. Actually lwakuba nti ebiseera ebimu omuntu tayinza kutegeera omuntu kyakola kuba totambula naye. Naye okuva lwe babagamba nti bagenda bamenya bazze bafuna threats nnyingi nnyo. Ne tubagamba tebagenda kukola ki? Kubamenya. Era nkakasa nti okutuuka olwaleero tebannamenyebwa. Kituufu. Kaakati obuzibu bwe bujjira nti bwe tufuna bannamateeka kuba nze siri munnamateeka. Era kyembadde ngenda okubuuza nti bajja ewammwe baabaleete wammwe okubayambako mmwe baani? Ffe ba SMAC General Agencies kubanga tukola ku bintu ebyenjawulo. Nina company eya property consultancy. Era mu capacity eyo n'okumanya basically kubanga omanyi ekisinguwa bannayuganda nti offices zino abantu bazitya. Kati sometimes omuntu abulwa ne justice naye ng'atidde butigenda mu office oba niwagenda mu office ne babasaba ssente mu butamanya. Kaakati ffe tetukola of course tukozesa obukugu ne tukozesa n'abantu abakugu okuresolvinga ensonga era ensonga yaabwe nagikwasa bannamateeka. Nengikwasa bannamateeka ki olugendo luwanvu to the extent nti twagenda mu kkooti Twin Towers. Ensonga eyo nebeera nti baali bateekayo application bali nga baagala okweexecutinga decision y'omulamuzi ey'okuba evictinga. Naye as we speak today twasobodde okuba nga tusecuwalinga setting aside that ruling ey'okuba evictinga batuwa hearing notice omusango okulaba nti tuddamu kubanga tufayiringa appeal. Because they didn't file an appeal nga babasingisizza omusango, which was not our problem because by that time twali tetunaba kubasisinkana. All that we have done kulaba nti court decision is reversed. Tuddemu tufune okuwulirwa okw'omusango ogwo nga guwulirwa on merit because we realize tibali abantu baali bateekamu ssente nga bagulirira here and there. Actually ennaku zino tulina bad relationship ne ba client baffe because for them they think bwe nafuna bannamateeka waliwo olunaku lwe twagenda mu kkooti bannamateeka ne batajja. They gave excuses. Kati bano bambi ne balowooza nti kibadde kuba bajjanga bafuna ba lawyers nga bakyuka nga bali babagula. Nabo ne balowooza nti oba naffe twekobaanya ate nabali, which is not the case. Because as we speak today tulina court session nga 4 March okulaba ng'ensonga yaabwe eddamu okukola ki? Okutambula. Okutunulwa. Kati mukulu Kagombe. Bano wakabawa bannamateeka bameka?
nze nganze munnamateeka ali omu olwaleero gwe tulina era nga yali ku nsonga zino ezitambula. Sibawangako munnamateeka mulala because okuva lwe twakwatagana last year around September, August tetunaba kukyusaako ku munnamateeka. Gwe waba wakamoga Joshua and Company Advocates? Yes. Ye wali mukulu Ambrose? Ambrose sijali. Bwe tuteeka nti twawa Kamoga nenfuna omuntu omulala bwe tupataninga naye. Actually ne tukozesa ba lawyers from State House. Kubanga ensonga eyo yali egenze wala nnyo. Yes, sebo mukulu. Yes. So kati Ambrose ya ayingiramu ati akuba kati bo bagamba ye lawyer waabwe kati. Kyenkugamba abantu abo nze bwe nafuna ensonga eyo ayuzi kintu nteza wali Kamoga Joshua. Kamoga Joshua akolera ate akola ne kintu nteza andiko advocates? Yes. Kakati Kamoga Joshua munnamateeka oba nayo farm? No. Kamoga Joshua is a lawyer. What happened is tugenda ku Trade Towers nga bano bamaze okumpa fayiro yaabwe. Fayiro nagiskwata nenjitwala ewa kintu nteza Kamoga Joshua gyakolera. Kakati Kamoga ne tugenda obudde nga buyise kubanga fayiro bagituwa obudde buyise. Tugenda ku Trade Towers n'ateekamu because bino bibeera bya system. So he logged into the system ng'agenda okuwolereza abantu abo because he is my lawyer. Kakati bwe mpataninga ate ne Ajuna Patrick. Ajuna Patrick gets Madam bamwita Nora. Ali attached to State House. Okay. N'amuyitiramu ensonga ezo. Ne tukyusa okuva ku Kamoga. Ne tuwa instructions ba Ambrose okuba nti be bakola ki? That one is all funded by us. Client lo mumubuulirako ono gwe mwakola naye oba mubikoleyo mu simaaka yo mwekka? Okumubulira tutya? Nti kati ono azze naye kati mwe mumanyi ono naye no agenda kubaawo ng'awoza oba kino kibadde bwekiti kati Ambrose kubanga ekipapula kye balina kiraga nti nno Kamoga Joshua nti farm Kamoga Joshua Advocates. Nedda sebo. Endagaano gyoyogerako I think I have it even near me here. Mwakolange ennaku z'omwezi 13 omwezi December 2023. Kyenkugamba endagaano eno gye nnina wano eri between Mukasa Joseph Nanja Lydia Albert Kamoga Joshua stamp eno gy'olabako it is him. He is an advocate. It is not a law firm. Stamp eriko ya muntu buntu so si ya farm. Yes. Ya muntu buntu so si ya farm. Okay. Because ira no bola bano ku certificate of translation yateekawo stamp yenga ye because ye muntu ali ayimiridde mu kintu ekyo. Yes. Okay. Kati mukola endagaano eno omukyala mwakkiriziganya ng'agenda kuwa ttaka lyenkana ki? Endagaano girinaawo? Ngirina taata. Ate kaakati lwaki omubuuza batte naawe? Anti wentiira nti alina acres 2 nga mwagalako acre emu ne decimals 20. Mutuufu omulagawo ni waba agenda kumpolereza ne wekiba ki acre emu kumpi ng'eyingiramu emu kitundu ku ttaka eryange. Let me tell you one thing. Nga kyenjala okubuuza nti mwasinziira mutyo okugabanya nti gwe twala kino nze nja sigaza kino. Okugabanya okwo ndowooza ekifo ekyo kimanyi. Nkiraba nakati wendi.
kati kyenkugamba okugabanya okwo ffe tetusurveyingangako kitundu ekyo era n'obugazi bwakyo abo bannannyini kifo ekyo be babutugamba kaakati nga bw'olaba fensi eyo bweri ku nnyumba awo eneriraanye wano ku nnyumba fensi nga bw'olaba kaseŋŋenga ako akeetoolodde awo ekibanja ekyo kyonna ky'olaba omuli ebitooke kya mukyalo oyo ne batabani be olwaleero ali mu boundary etawera n'ataano ku 100 kubanga anyigiriziddwa naawo lwaki ekintu kino kyakolebwa mu kuwandiika bwe kityo kyakolebwa olw'ensonga nti ekifo ekyo nga bw'okiraba ng'omukyalo we baagala kumugobawo of course tutunuulira costs ezibeera mu bino ebintu at the end of the day bw'okitunuuliranga ettaka nti ogenda kuwolereza muntu naye twogedde ne ba DPC twogedde ne ba OC twogedde na buli muntu yenna because ekifo ekyo kiri infested nti abantu abali mu security bonna baali compromised kati gw'okitunuulira nti ekemu ne decimals 2 nti omukyala abeera anyigiriziddwa naye nga talina kintu kyonna kyonna kyasabiddwa oba ssente za kufandinga kino oba ssente za kufandinga kiri and it was in agreement after okwogera so sigamba ti omuntu yali coerced it was not about force yes and oli akiraba okwogera kuno ne ba OC ne ba DPC twogera ku fundings yes of course we are talking about money here ebintu byonna byonna ebibeera bikolebwa mu nsonga eno we are not looking at only court kale omuntu asobola okubuuza ndi ka DPC mwakamuwayo nga mmeka era DPC waawa no but of course kyenkugambye sikugambye nti DPC tugenda muwa ssente andi ogambye nti no costs abantu abo boolaba bali mu security mu area eyo ensonga y'omukyalo nemaze emyaka almost 10 era ng'abantu bajja bavujjirira ssente mu bantu okulaba nti abantu abo tebafuna justice owulira kati nze kyenkugamba nti okuddayo okutambuza akatambi kano omukyalo n'okuddamu n'abeera nannyini wa acres ezo ezoogerwako 2 alyoke asasule ebyo ebikoledwa because it is not that nti tulina kubanga tutwala ekitundu kye nga tetunaba kubanga tukola era bwe tubanga tetukoze kiba kitegeeza nti naffe kye tumugambye ekyogeddwako mu mpapula tetusobola kikola ki kukifuna kati yeemulugunyaga nti newankubadde waaliwo ebyalina okukolebwa naye temubikola anti kaakati njagala otegeerebwa oti mwami batte nze omukyalo oyo mbadde naye owulira bulungi nga tuwuliziganya bulungi era n'olwaleero njagala nkuwulireko ekigambo kimu nti mumakyazi wabeerawo abantu abali interested mu kugamba nti bagenda kuyamba we have only been with her for a few months myezi 2 nti kooti to reverse idea ey'okugamba nti abantu abo babeere evicted bw'omubuuza omukyalo oyo n'omubuuza nti ani yakikoze ajja kugamba nti Ambrose ye looya we Ambrose yamusisinkana atya it is me and my team so kati abakoze ku nsonga za kooti kati kitegeeza nti gwe emabega olina emirimu gy'okola behind the scenes nga bano tebamanyi no what I'm saying gwe bambuulizeeko abantu abo nti bamanyi omwami gwe bayita Mwesige William bamumanyi naye gwe okimanyi nti olwaleero n'olunaku lwajjo nabadde ne Mwesige William naye nga ffenna kye tutunuulira Mwesige agamba abantu abo baali bagenda kukola naye endagaano naye bwe yamala okutunuulira endagaano gye twakola nabo n'atunuulira n'ebiri mu kooti bye tukoze najja n'agamba ffe ng'abantu abayamba nga tuyamba mu bwerufu tuleme kubeera nga tulwanagana mu nsonga zino nfuna bulungi waliwo omukyala gwe simanyi era gwe sirabangako
mama gwagamba nti amubeereddewo nnyo ebbanga ddene naye njagala otegeera ekintu kimu batte omuntu akubeereddewo bw'otuuka okukola ne basimbwa endagaano omuntu oyo n'otamuleeta mu picture naffe ne tutamumanya ompulira bulungi esebo olwaleero omukyala n'avaayo n'agamba aze nafunye fanda gwe yafunye ate n'ogenda okwesanga nga nze gwe nali simanyi bamwesiga olwaleero bamanyi nti simbwa akola ki waali kitegeeza nti n'oyo omuntu gwe bagamba nti abaddewo era abayambye kinene nnyo impact ye twali bale tugifiiringa. Kati omuntu asobola okwebuuza mukulu Simbwa nti waliwo kye bayita humanity. Yes. Obuntu. Nti oli wabanga alina eka 2 ne oba ogenda muyirawo mubiri gwenkana gutya ng'otwalako eka 1 n'ekitundu. Nti aba agenda kuwoza kyoyo like obuntu nti wali nti oli yaliwozeza nti nno mukulu Simbwa singa baatula nti tugenda twala 10 ku 10 half acre. Ensonga zino teziri Kenya, ziri mu Uganda. Bakusedde takwazika onfuna bulungi. Era Abaganda balina olugero lwe bagamba nti yali afudde bw'alemala yeebaza Katonda. Ebintu bino okubikola ffe tetunatwalako kifo kya mukyalo oyo. Owulira bulungi? Esebo. Era n'olwaleero nga bw'olaba nti ffe endagaano gye tulina tuli mu service even right now. Naye kati ugenda n'olaba nti abantu abajja ne bamusaasira nti bakututteko kinene nene kitututte tekiriiwo. We are creating it to be there. Abantu bangi bate bababbyeko amataka gaabwe naye ng'ekibabbisaako amataka kubuzaabuzibwa. Onfuna bulungi? Esebo. Ekifo ekyo tetumanyi na kumanya nti oba kiwera acres mmeka. 2. Kati mukole endagaano n'omukyalo ono yabawa ku biwandiiko bya wano nti we mutwala wano oba wange oba wagundi mbatemera ku kyapa bwekiti. Omukyalo oyo wa kibanja naye nga bananyini ttaka weebali. Mumwogerezeganya nabo bananyini ttaka tetutwalangako. Twali tugambye omukyalo oyo ow'ettaka okwogerako naye naye tetumulabangako ffe era tetwogerangako naye kubanga ensonga ebadde esinga okubeera enkulu ya mukyala Nanca kubanga ekibanja kye kimukola ki nga kimuddizibwa nga kimuddira kubanga si wakyapa. So ow'ettaka tetunaba kumwetaaga at the moment naye nga tumanyi nti ali ku sayidi ya mukyalo oyo newankubadde nti baŋŋamba tayagala kubeera mu kamera naye nga bawuliziganya nga bo. Kati mukama wange akasembayo butakumalira budde bungi. Lidio nayagala endagaano eno gye mwakola esazibwemu. Kakati ffe tulina buzibu mu kusazaamu endagaano eyo naye esebo bwe tuba nga tulina kye tukoze esebo ku nsonga ezo esebo endagaano tegenda sazibwamu with no costs. Tulina okuba nga tutuula wansi esebo ne twogeraganya naye esebo ne tulaba kikigwa kati ndaba nti the biggest issue eriwo olwaleero yagamba nti omukyala mumusabye kinene yeemulugunya ku kyekyo kyeyasalawo okutuwa mu kukkaanya. Kati tujja kubanga tutuula naye twogeraganye kubanga omanyi okusazaamu endagaano. Endagaano ye esazibwamu oba endagaano esobola okubeera amended naye ate bye tukoze bye bisigala nga bikoze eki bisigala bistandinga bisigala bikoleddwa kubanga n'abaliwo olwaleero bagamba nti beyafunye bagenda muyamba era bazimbira ku ekyo kye tukoze eki kyemukoze taata. So it would be very unfair omuntu okujja gwe gy'oli
nakugamba nti endagaano njagala tugisazeemu because they really need justice. Oba alaba tayambiddwa kwegamba alabawo gaapu wakati wammwe naye temubulira bigenda mu maaso wangi taata. Ebbanga lye mbadde n'omukyalo oyo si ddene nnyo, myezi 2 n'ennaku nga 13 15. Kati kyenkugamba nti wabaddewo ebintu ebiri evident ebikoleddwa. Onfulira bulungi? Yesebo. Ng'okugeza ekyekkooti okulaba nti olwaleero okusalawo kwa kkooti kuli reversed. This has been facilitated by us. Yesebo. Era ng'omukyalo oyo musindikira ssente n'ajja ku kkooti ne tubeera ffenna. Oba okuba nti baabasuulira obubi mu sowaani. Era nabagamba ne bagamba bannaaye waliwo ebintu bimu ebitusukkako because bali mu neighborhood na bano be bakayana nabo. Kati omuntu okujja n'akuba ejjinja ate n'olusuubira nti Simbwa ayinza okukwata ejjinja eryo. Nze ndabawo unfairness mu ngeri statements zaabwe gye bazikolamu naye ng'ate it is very unfair to someone gw'osobola okukubira essimu n'omugamba nti bannaye ndi bubi nkoze ntya wano. Omuntu oyo n'akwata ssente zitaliiko kugamba nti zigenda kusasulwa n'azikuwa. The right way would be namwe bennyini ab'amawulire okubanga you don't look at the at one side tutunulire balance. Yes, if but you are going there actually nze ne ngaba uga nti Simbwa njagala tusisinkane because at the end of the day you are not only a journalist. And ekipapula kizze wano nendabako erinnya lyo. Nze mbadde wano ne ngamba no, let me call this man, I know this man. That's why we've decided to call you even before leaving the place. I appreciate that. I appreciate that. Naye kati nga I've given you my story. By the way sirina na mutima gonna gugamba nti Nanja talina funa justice. And I want to tell you honestly, unless if she doesn't want to have justice, ensonga ya Nanja sigenda givaako. Waliwo ebintu ebimu bye tuyingiramu n'owulira nga gwe bikutamye naye ng'ate omuntu ye omulala tebinnamutama. And this is my position. Kubanga I have a role to play in this. Era ye bw'obanga okyaliwo awo mugambe aleme kukyawa muntu gwe bayita Simbwa wabula atunuulire kugamba nti oba bagamba nti awantu kinene nnyo kye tumugambye tugenda kwogeraganya naye n'abo abantu abazze because nze abantu abo nabasisinkana and they have appreciated what I've done so far. Era tebasobola kisangulawo nti be basinga. They are going to build from what I have done. And I will still give them support to make sure that that lady gets justice. Yes, sir. Kale toyanza nnyo toyanzege mukulu Simbwa Paul Kagombe. Yes, sir. Okukkiriza okwogerako naffe ku nsonga zino. Yes, sir. Yo akateekamu ssente nga mmeka? Bate. Anyi taata. Ensonga za ssente. Ambulira wano. Ongambe ndadde myoyo zange 8 nakawateka myoyo zange 3 kubanga ogambye nti omukyalo badde ng'omukubira n'omweza ne kasente najja ku kooti oba embeera munyizenyize mulwadde bazzukulu n'omuwaayo. Ayinza obuteetaaga kumanya ssente zettaddemu kubanga si abazituwadde. Ate ekirala abantu abamu bayinza okuwulira nti otaddemu miliyoni era nti Simbwa alina ssente. Kakati omukyalo ono talina waagenda talina waafumbirwa ettaka lyammwe mugenda kusanga yonna balijjuza obukyafu onaagenda okugabana eka yonna ejjudde ettooyi. Esebo kyetubadde tulina okubanga tuzzaako era atuleke yatunuulire bayirawo kyenjagala nkuwulire nti on a serious matter waliwo complaining nti ekifo kye atuwadde kinene that is adjustable naye nga ffe kyetubadde twagala kujjaawo tujjawo ssengenga oyo
abasirikale abali awo bakwatibwe esebo omukyalo oyo asigale ng'akozesa ki ekibanja kye till when court decides otherwise esebo okitegeera n'ekikomera kino 99 kyendaba ndaba 99 wano ezo buloka bali be bazireeta abantu bali andi ngamba ndi ezo buloka ndaba bazimbyeko ekikomera bwe bakizimbako tekibawa lokasi nti be bannannyini kati mwagala kujjako kano ke bamugambira nti enta bbiri awo kasita oyongerayo olwokusatu eba trespass twagala tukajjeko addemu ali amatooke ge paka kooti lwerisalawo bwerikakasa kooti nga tumaze ebyapiiru byaffe nti omukyalo oyo aveewo this is when she will stop eating the matooke yesimbira bali batwalewo and we discussed this yesterday and it is going to be done whether I am there physically whether I'm not there yes tweyanza nnyo sebo tweyanzeege nange nsiimye nnyo mwami badde amina sebo ensonga yeeyo banyabo ne bassebo twagadde okwogerako ne saidi endala eyakola endagaano ne Nancha nga bamusaba eka emu n'ekitundu ku bbiri kumpi eka emu n'ekitundu kwezi ebbiri zaalina wano ensonga ze ziba za kutambula mukulu Kagombe mumuwulidde nti ebintu bino byetwogerako okutambuza ensonga ezo mu ba DPC ba OC kale bwatu naye n'atubuulira ebigambo bagakuddira mu luyimba taluwoomya nga naye extradigest mugobanso ey'enjawulo eri wakati w'abamanyi n'abayiiya kati ffe tumanya ne tukuwa ekintu nga bwe kiri n'otegeera ensonga zitambula zitya era maama omukulu agambye nti bw'oba okayana nti ettaka lyatwala ddene agenda kujja mutuule muddemu mwogerezeganye atwala bunene ki osigaza bunene ki naye nga y'ensonga tazivaako tavaawo wano paka obwenkanya oba obwagala oba tobwagala yalina okulwana okulaba nga obwenkanya okoze eki obwenkanya obufunye neyoli tiimu yemu oba okirabyemu tiimu yemu nabali kuba nejuzi oyo omusajja twajja twabalaba ne tugenda twalaba emmotoka yimiridde wali netuma abaana ne bagenda abamu ne bayingira eno oyo omwami yennyini Simbwa ne munne bamuyita Ddaani nga bavuddemu boogera n'essaala kati bayogera n'essaala obalengera nga tugenda gye bali ne balinnya mangu emmotoka ne befubitika mangu ne bavuga ne bagenda owulidde naye agambye obwenkanya obubagala oba tobwagala yalina obukufunira ate anfunira atya obwenkanya nga si yabiriko noono gwagamba ono omwami gwayogerako afande Mwesige ffe twamwefuniranga ffe owulidde kyatugambye ono afande Mwesige yali agenda kikola wiiki ewedde tukuleeta wana amagye era yayimiriza n'ebyo byonna afande Mwesige bamuyimirizawo Simba ne bamugamba tulina kumala kutuba tosobola kukola mu bantu baffe ng'ani ayimiriza ni Simba bayimiriza Mwesigwa ayimiriza Mwesigwa nga amugamba tojja kukolagana n'abantu baffe kuba ffe tulina nabo endagaano kyokka nga batumenya bazimbako ekikomera agenda kujja kukolera ttooyi tasobola oli aliwomulabali tasobola owulidde Simba wanyonyodde ekyokujjako sengenge n'okuleeta obukuumi kyono Mwesige kitegeeza baba bayogedde kirikiriya bagenda tuyambawo tuba bagumu naye nga kyabadde kya Mwesige ye yakireetanga bano tebakiriiko naye kati eno endagaano eno maama akyali mukambwe ebitannaba bitegeera mpola mpola endagaano eyo yiika namba simanya nemmeka nze baba bandeseewa ye kale 5 ku 10 yene eri ku sente mmeka banga alwanidde obwereere 5 ku 10 eri ku sente mmeka kati kadde 2 15 erimbo kadde 2 ku 15 futi yawa n'emu eri kukamu kitundu futi yawa n'emu futi emu yakamu kitundu kati bo bakolerera kufunamu tebakolerera kuyamba muntu bakolerera kufuna owulidde bali mu bizinensi zaabwe kale bwetyo tutambula tukyalina maaso n'okwekenneenya ensonga za Nancha naye nga ey'endagaano eyina ovaawo nze sobola kukkiriza kuwaayo yiika yange emu n'ekitundu nga nina abaana bange
nga no talina kyatuyambye tunaawuza beebweru be batuyamba bali eri beekwese owulidde abayimiriza bino byonna twabajja bweru akubuulire yatuyamba ki nege bujo yabawo balooya baluwa okuva wano mu Desemba balooya abazzaawo bonna babe era ne ssente bulijjo abawa ssente mmeka zibalezi ssente mmeka sente za sindika transport yatuwa mutwalo gumu kale noze kamubulire ono yatuwa omutwalo gumu n'ekitundu ffe nga tweyiiyizadde kooti yali ya ssaawa 3 n'atuwa omutwalo gumu n'ekitundu yagusindika twatuuse dda ku kooti singa natula wano kulinda ssente ze kyalibadde kitya nga twatuuse dda ne tulina mu kooti tutudde bawoza obulidde awamu yakabawa ssente mmeka wayagamba taddemu talina kyataddemu kankubuulire mu Desemba ng'awedde nako lwe yaweereza emitwalo gyali 10 wagiweereza abaana bakole ki bali Krisimansi nezo essente omutwalo ogumu n'ekitundu n'endwalira wano kumpi nfe obulidde nze neeyiyanze kane ngende bombo ne kubanze banzijanjabira bombo ne ngende bombo ne bakola ki ne banzijanjaba zijja emitwalo 13 zezo mu myezi 13 naye akimanyi andi mweze mumanyi naye ageri wabayeeyo ensonga eyo ba DPC ba oseeyo gye mutabeera eyo balooya simanya bikoze bitya balamuzi babuuze ssente ziyabawa ba osi sogoleke afande akugambye nti bwe baba wakana oba ddala ekiwandiiko kooti teyakisazizaamu bamanye gye twayise kooti okusazaamu amatigunde yasooka ekiwandiiko kati kitegeeza yatwala ewa osi sente natwala ewani kati atubuulire looya eyateekayo empapula zayimiriza ekiwandiiko yatugamba yakafuna kakadde kamu okuva ew'oyo omwami ate yakamusaba fayiringa paka kati looyo bulijjo alaja n'enjala ennumira ku kooti sirina mafuta musajja mumugobe abaweeyo afadhali bukadde busatu mubeeko kye mufunirako ewaka kulya nange mumpeeko nkozese naye abasajja teri kye babayambye looya yennyini nga yalaja kati oyo byagamba mbu simanya biki kati tugambe ssente zonna yaziwa ba osi looya wamwe ate kati era looya ajja kubanja ffe kubanze empapula yazireeta n'enzisayininga nze namukkiriza okunkolera era bw'abajja okubanja tajja genda abanje ani simaka simanya kagombe tagenda kubanja kagombe era agenda kujja wangenze eyamuteerako omukono nti nkukkiriza owulidde tinkukkiriza onkolere owulidde aba alina kuloopa nze musasule kati aba agenda kubanja oyo oli bulungi ndi bulungi kubanga mujja twongera ku ddoboozi ndi bulungi kuba embeera mwe tuli namwe tuwangaalira kyekiganye twagala tuyite mu bimpimpi kiganye bwe bwenkanya bwe tulemereddwa okufuna ensonga eno ate taata yafa agimaliriza ng'ewedde era ne RDC ng'asabye chairman w'ekyalo kino amuwe amawulire agalaga engeri gye banoonyereza ku nsonga eno afune ekyokusalawo RDC n'awandiikira chairman ng'amulaga nti sendagire tunoonyereza ensonga zino nga yennyini kibanja omutuufu n'eddumba gwe baali balekawo nga Anthony Powerful naye tumugobye ku kyalo kuba ensonga zino tezimukwatako era tazimanyi RDC ebbaluwa eyo n'agifuna n'asalawo nga bwe yasalawo taata n'atandika okukozesa ekibanja kye naye baagera amaze ofa mu 2014 kuba yabasinga 2010 bwe yafa 2015 ne bajja wano ne batandika otubuuza ekibanja kyammwe kikomawa kuba olwedde bajja bamanyi nti wano demarcation z'ekibanja kyaffe tuzimanyi naffe ne tubagamba mwe baani abatubuuza nannyini ttaka yalina otubuuza ate n'atweyanjulira mwe baani tebatunyegana twagolaba batandise okusiba sengenge ne twekubira enduulu ne bamuleka ne badduka ku poliisi ne bajja n'abapoliisi abakazi n'abasajja ne bakwata mama ne bamugamba DPC akuyita nange DPC abayita okutuuka ku poliisi ne batutaakako fayiro ya threatening violence ne tubuuza yani gwe twatiisiza ku kyalo
ngati ku kyalo tetulinaako mpalana na muntu yadde olutalo abatusiba ebiseera ebyo Bobi Wine we yateekera emikolo wali kugombolola nga maze owangula akaseera ke baakozesa okututandikako ffe twali wali mu kaduukulu ng'ebweru kulawudi ejjudde eya Bobi Wine bazze okugjayo abasibe be bebakwatidde mu bikojjuko byabwe nga naffe tuli wali kati nga twebuuza ni gwe twatiisizatiisiza oba naffe batuleese ku kikosi kya Bobi Wine nga tetumanyi lunaku lumu bbiri nga tuli mu kkooti ng'omulamuzi atusomera mwatiisatiisa abantu baneiba bammwe okubatuusaako obulabe mugende ku limandi mujja kudda ennaku z'omwezi bwe ziti noono maama kyokka ebiseera ebyo yali mulwadde ne batussa mu pulizoni e Kasangati bo ne bakomawo wano ffe tuli mu pulizoni tunoonya ki beyiro batweyimirire bo ne bakomawo wano ne bateekako ono sengenge ne bamenya ttooyi ne bamenya effumbiro ne batandika okukolesa ekifo ekyemanju office ki gye mutuuseeko nga si kooti kubanga ensonga zino ez'ettaka okuba wano n'okuba wali n'okuba wano n'okuba wano bonna ng'onoonya omuntu akuyamba office ki eyo gye mutuuse twagendako ku kanso Kasangati Kasangati ku kanso basawo b'ebyobulamu nga twemulugunya toyi yaffe bagimenye abasawo b'ebyobulamu ne bayita chairman kityo chairman waffe ne bamukubira essimu n'abagamba abo abantu balina ova mu kifo ekyo twagamba bwe mukadde twamugamba tumuwe obukadde 10 agende ne famire ye kuba mulwadde n'agaana agende ejjanjabe agende bagende si kugera kwejjanjaba kugifuna gye tulaga omama n'agaana mbu kati nabo tebalina kyamukolera ne byabagamba tebabitegeera ko kanso ndowooza abasawo ba kanso ne bagamba muwulidde kyemani wamwe kyayogedde tenetudda ewokubiri gye twagendako ye WRDC nga twekubira nduulu nti banayi bali batusibira munda ekikomera ng'ate tebatwebuuzizaako yadde tulaga lwaki basiba ekikomera batusibira munda baagala tutta WRDC n'abawandiikira n'aweerezaako kopi DPC ne OC station n'abalagira bajje babiyimirize ne babiyimiriza office eyokusatu gye twakasembayo ye yali gwe department tetwasanze oyo afande mwesigwa yo yagezezaako naye okuba nga atuyambako naye ng'ewasinga poliisi tetuyambye buli we tugendayo ffe be bakwata buli we twekubira endulu nti babannaaye kati basuze batukuba mayinja abapoliisi bennyini bakakasa DPC nti there is no case at all. They has a party, they have won their case. Kati tulinze clearance bwe bagireeta tubawo obukumi bagende bamenye omukyala. Omukyala talina fayiro gy'asobola reportinga kati nga bagamba ko DPC nedda tube fair. Senga gwa badde oyita mu mbeera eno nga muno yafunye obuwanguzi n'atandika okuprovokinga watyo. Ko bali no sir. There is no case at all. Their problems are finished. Okay. Mama. Listen. Manyi ensonga zino bwe zijja zitambula n'ez'amateeka kubagamanyiiko abali eyo bananjulira bwe mbanga nnimba gye muzze mutambuza ensonga mu kkooti etteeka liga nti omulamuzi nga tannasala ggoye mu nsonga z'ettaka atuuka ne yeekenneenya ki ekiri ku ttaka ono agamba nti ettaka liri yaayitawa ye wawe baateeka ssennyenge ye wawe babba ye ekikomera baakizimbyewa byonna abikolera ku ttaka mulamuzi kigwe mwajjako naye wano tekuli mulamuzi n'omu yali azze ku gurawundi kulaba kikigenda mu maaso era buli asala omusanga agusala bibye kabeere omulamuzi eyasooka oyo teyatuukako wano noono omulamuzi azzeeko teyatuukako wano tewali yali atuuseewo n'omu tewali kati balooya bano bembadde mubeera nabo bemulina bo nga bakola ki kubanga ebyo byonna balina okubimanya nti client wange n'awandiika omulamuzi tatugende ku ground owekitiibwa omulamuzi olabe ekigenda mu maaso bali baba abalooya baffe be tubadde tubeera nabo bw'oba tolina ssente bo bali after money
kati bali nga babagaana olaba n'obujulizi bwe twakola nga tebabuteekamu kuba singa babuteekamu n'oyo omulamuzi taddewe yasooka okukola ki Musiime taddewe yasooka osala omusango gwo singa yalabamu obujulizi waffe nsuubira yalikwatibwa ekisa n'atukola ki n'agamba ono omukyala ye mutuufu naye tebwalimu tebabuteekamu noono owookubiri bagendayo bugenzi olw'okuba ono Omusiime taddewe yali ayise fayiro eddeyo bagiddemu kati ne badduka ew'omulamuzi omulala ye Kagoda ne bagenda ne bamuyitiramu ebibye ebyanguwa n'agenda naye n'asala omusango bajje batumenye kati bagenda okukebera mu sisitimu ng'ebintu mu ebiri kwe kusazaamu ekintu ekyo kuba yabikola tategedde nga bamulimbye bamulimba. Extradigest mugoba nsonga bwetutyo bwe tutambula. Mu kaseera kano njala twogeremuko ne mukulu Robert Musisi neighbor owa mucha afande Nancharidia ensonga z'ettaka lino wagendako mu kooti n'owo obujulizi. Esebo Kyenye ekikyaganye wano kutereera. Ekikyaganye ndooza nguzi naye nga ebintu bibadde nga bujulizi baffe abajulizi tubadde tubalina naye ndooza enguzi bibadde mu ggulirya buli omu nga bwe twatandika abaali bagenda okuwa obujulizi twali bangi ne babagulirira ate era beewaana lunnye bwe baba baguliridde omuwala takitya ajja n'alanga twabaguze abalooya tubadde nga tubakyusa lwa kubagula badde nga bajja babagula n'asembi alabika adde compromised n'olwekyo lwe lutalo lwe tubaddeko naye nga ndi mulirwana waabwe mukwano gw'omugenzi Sendagire Frederick yali mukwano gwange nasooka okubamanya mu 96 nagula mu Apple naye nga wayiseeko emyezi mitono wano baaliwo akayumba ennyumba eno baali bagizimbye nga amabaati mapya amadirisa temwali n'enzigi naye nga maama wajja n'alimirawokko yatambulanga n'ava Empereerwe n'olwekyo paka bwe bagimaliriza n'afuna omwami gwe bayita Saku yaŋŋamba bamuyita Kizibwewe n'agimukumira ono ng'akyali mu magye paka bwe yawummula ndooza banga 2010 mwami Saku nadde Kasawo era waali tusobola omufuna eyo yali ajja kujja abeerewo ku ground wano omulamuzi lwanajja naye omulamuzi yatuyiwa n'agimukumira bw'avaamuko mu 2010 basooka ne bateekamuko omupangisa maama Piyo katono paka bwe yajja omugenzi n'abeeramu paka bwe yafa mu 2014 era nga alwanagana n'abantu bano nga tukwataganira wamu era bwe yali anaatera okufa yansaba nti bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno nyambe ku famire ye yanzuulanga ku kyalo nze nsobola omuyamba n'alondapo n'ab'eŋŋanda ze wamu awo naye era tebabibaddeemu nze kanze nnyimiridde nabo wakati mu kutiisibwa okugulirirwa byonna ebyo. Ye Sendagire bamuziika w'abantu. Sendagire bamuziika bayitayo ndooza Ddundu Kalagala gombola ye Kalagala wano ku kidda okuva Gayaza Kayungo bitundu by'Eddundu awo we yaziikibwa. Tekuli bijja. Ebijja byaliwo omusika n'abitunda n'abisengula nga famire tetegedde ndooza n'atabukeera ne famire bagamba n'abafu abamu yabalekawo bo baga nti balina bangi naye yasengulako babantu nga banna naye nga baga waliwo bangi n'olwekyo omusika yatunda naye nga teyeebuuzizza ku famire n'atunda ekitundu eky'ebijja ekyo. Tweyanziza ssebo. Essebo.